Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Erinnya Kinaana lyamutuumibwa yali musajja mumanyi ng'alina ebyafaayo era abantu baateekanga enniya za mirundi ebiri okukola hijja n'okusinkana Kinaana era nga bwe twayogera omulundi ogwayita. Era yawangaala emyaka mingi nnyo era yali musajja nga wa byafaayo era mu bitabo by'Abawarabu asangibwamu era mulimu ebitontome bye paka sallallahu alayhi wasallam bwe yatuuka. Okuva ku Kinaana n'ajjamu Abakuraishi naye nga tewali muntu gwe bayita Kuraishi. Ebyafaayo bitugamba nti waliwo Abakuraishi ba mirundi esatu era waliwo abantu basatu abasobola okugwa mu kiti ekyo eky'okuyitibwa Quraish. Waliwo Quraishi omunene, n'obeerawo Quraishi ow'omumakkati, n'obeerawo Quraishi omutono. Quraishi al-akbar, Quraishi al-awsat ne Quraishi al-asghar. Ababiri be bannannyini. Asooka ye Fihir ate addako ye al-Nadhr. Abo be bannannyini kintu abaakitambuza abaakakatibwako okuyitibwa Quraish. Era ennyiriri zonna zisisinkanira ku Fihir, zitandikira ku Fihir. Muhammad ibn Abdillah ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihir ibn Malik ibn An-Nadhr. Fihir wa 12 ate An-Nadhr wa 14. O 12 ye Quraishi no wo 14 ye Quraishi naye ayitibwa Quraishi. Basaanidde okuyitibwa Quraishi era An-Nadhr erinnya An-Nadhr oyo kati ye Quraishi omunene. Kati Fihir y'ow'omumakkati akuŋŋaanyizibwako ebika byonna eby'Ekikuraishi. Kati ye Qusay yayitibwa omutono kubanga ye ennyiriri ziri 5. Kati abo abasatu Qusay, Fihir ne An-Nadhr be bannannyini kintu, be bannannyini kika ky'Abakuraishi era Abakuraishi bonna bakuŋŋaanira ku Fihir. Emirandira gyonna gitandikira ku Fihir. Era Fihir y'ow'12 mu bajjajja b'omubaka alayhi salatu wassalam. Era abo bonna omubaka alayhi salatu wassalam be yasanyusa n'ejjana bonna Bakuraishi abaasookera ddala 10 be yasanyusa n'ejjana 10 al-mubashiruna bil janna bonna amatabi gaabwe gadda ku Fihir. Era ng'asooka yali Abu Bakar radiyallahu anhu, Umar radiyallahu anhu, Uthman radiyallahu anhu, Ali radiyallahu anhu, Talha radiyallahu anhu, Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, Sa'ad ibn Abi Waqas radiyallahu anhu, Sa'id ne Abu Ubaida Amiri ibn al-Jarrah. Abo be bantu 10 abaasanyusibwa n'ejjana. Naye ogenda okuddayo ku mirandira gyabwe nga bonna balina akakwate nga bonna badda ku jjajjaabwe Fihiri nga bwe basisinkanira. Abakuraishi baali ebika 12 oba 13. Mulimu Banu Hashim, Banu Zuhra, Makhzum, Banu Asad, Banu Umayya, Banu Abd Shams, Banu Amir, Banu Adi, Umar radiyallahu anhu muava, Banu Taym, Banu Saham, Banu Abdiddar, Banu Nawfal ne Banu Mutallib. Abo nno bebika 12 oba 13 eby'Abakuraishi. Kati Quraishi kye ki? Quraishi kye ki? Quraishi linnya eryapaatiikibwa oba eryatuumibwa oluvannyuma lw'amannya agatutuumibwa kati nga nicknames. Kati n'erinnya lya Quraishi nickname era kitegeeza kiva mu kigambo qarasha ya kurushu, omukuŋŋaanya. Kitegeeza okusuubula kubanga abasajja abo baali basuubuzi, oba kitegeeza omukuŋŋaanya kubanga yakuŋŋaanya banne bonna ne bakuŋŋaana wamu kitole. Abakuraishi mu byafaayo baali beesudde naye omu ku bajjajjaabwe n'abakuŋŋaanya bonna n'abateeka mu kifo ky'e Makka. Era endowooza ey'okusatu mu Tabari esangibwamu, Tabari atugamba rahimahullah nti Quraish kiva mu kuwamba n'okweddiza. Omu ku bajjajja b'Abakuraishi bwe bamala okuwamba
n'akuŋŋaanya Abakuraishi bonna. Nga bw'olaba Buganda bwe yagendanga ewamba ebitundu ebirala n'egaziwa. Era okuva olwo lyeryo erinnya eryakazibwa ku Fihir nga bamuyita Quraish. Okuva ku ekyo abaana bonna abaazaalibwa okuva mu Fihir bonna ne batuumibwa Baqurashi. Era okuva awo ebika byonna 12 bidda ku Fihir okuviira ddala ku mubaka alayhi salaatu wassalaam. Naye bajjajja b'omubaka alayhi salaatu wassalaam ab'okumpi mu lunyiriri abo be tumanyi nga tutandika ku Qusayyi ne tudda ku Abdi Manaafi ne tudda ku Abdul Muttalib. Era kwe tugenda okwetooloolera insha Allah mu butambi buno obugenda okuddirira biidhnillah. Abdallah ne Amina n'ebyafaayo engeri gye bijja biddiriŋŋana insha Allah tujja bikoonako. Ekyafaayo kya Qusayyi ne Abdu Manaafi ne Abdul Muttalibi tukyogeddeko. Obufumbo bwa Abdallah ne Amina tulibwogerako insha Allah nabo tubutegeere engeri Abdallah gye yawasaamu Amina. Muhammad ye Muhammad ibn Abdallah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaafi ibn Qusayyi. Ebyo ebintu mbyogedde olw'olunyiriri. Lwaki ndwogedde? Lwaki ndukomyawo? Nsaba olukwate mu mutwe. Nsaba gwawuliriza olukwate mu mutwe omanye nti Muhammad ayina bajjajjaabe, ate era okimanye nti kirungi nnyo okubeera nga bajjajjaabo okuva ku taatawo obeenyuminkirizaamu. Kino kyakuyiga eri ffe ffenna bwe baba bakuyimiriza okubaako ne kyoyogera. Bw'oba wakwata bajjajjaabo si kibi okutegeeza ensi w'osibukira ddala era gy'ova. Omuntu okwogera gy'asibuka ne gy'ava si kyansonyi. Ne bwe baba babayisa bubi, ne bwe baba babayita bakopi, ne bwe baba babayita ba wansi, si kibi kwogera muntu gy'ava. Abantu bakuwa ekitiibwa ate era ne bakwenyuminkirizaamu. Kati Qusayyi ono jjajja wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe bayita Qusayyi tumuyite nti ye musajja Abakuraishi gwe basinga okwenyuminkirizaamu eyatandikirawo ddala olunyiriri lw'Abakuraishi n'okubakuŋŋaanya atya era yakikola atya. Omubaka alayhi salaatu wassalaamu we yajjira Abakuraishi baali ku ntikko ey'amaanyi gaabwe. Ate era omubaka alayhi salaatu wassalaamu bw'amala okujja n'akwata Obukuraishi n'abuyisaawo n'abusukkulumya n'abutwalirawo ddala waggulu okutuusiza ddala olwaleero. Fihir yawangaalira mu myaka 4 BC gy'emyaka 17 ng'omubaka alayhi salaatu wassalaam tannazaalibwa. Oyo jjajja omu ku bajjajja ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Qusayyi yakola ki? Kye yasookera ddala okukola kwe kukuŋŋaanya n'okulondoola n'okusaza omusittale amakulu okuteekawo ensalosalo nti kati wano Abakuraishi we batandikira era amaanyi g'Abakuraishi gonna gasangibwa wano. Era okutujjamu olina kusooka kukola booti ne booti. Yateekawo amateeka agaasookera ddala. Lwaki? Lwakuba nti nno mu Makka mwali muwangaaliramu ekika ekirala. Kika ekyo kyali kiva mu jjajjaabwe Adnaani ne Ismail naye nga tekiva ku Fihir, tekiva ku jjajjaabwe Fihir. Tujjukire bulungi nti twayogedde nti Fihir yagatta Abakuraishi bonna. Kati ekika ekyo baali bakiyitaani ky'eky'Abakhuzaa. Ekika ekyo eky'Abakhuzaa tujjukire nti nno Adnaani era kiva mu Adnaani, kiva mu Ismail. Naye nga Bakhuzaa si Bakurashi. Kati Bakhuzaa be baani? Bava mu Ismail. Bakhuzaa bwe batuuka e Makka bayina era nabo gwe baakijjako. Tukimanyi bulungi nti Ismail alayhi salaatu wassalaam bw'ajja ne maama we Hajara alayhi salaatu wassalaam ne basengera awo. Kati Bajuruhumu baali bayitawo ne basaba Hajara okuwangaala nabo era Ismail bw'akula be baamuwa omukyala. Kati omukyala yali ava mu Bajuruhumu. Bajuruhumu bwe baawangaalira mu kifo ekyo ne bafuna amaanyi amayitirivu ennyo n'omululu. Bajuruhumu ne batandika okusolooza emisolo ku batuuze ekyanyiiza Bakhuzaa. Kati Bakhuzaa bwe bakiraba nga emisolo giyitiridde ne balwana ne Bajuruhumu ne babawamba
Fihiri mwe yagendera n'Abakuraishi abalala ne batandika okuwangaalira mu bitundu eby'enjawulo okutuusiza ddala Qusayyi bw'abakomyawo. Ibn Ishaqa atunyumiza Qusayyi bw'ajja n'alwana ne Bakhuzaa. Abawangula ba Jurhumu yabawanguza akakodyo akamanyiddwa ffenna nti bw'owasa mu bantu oba obawangudde. Yafuna omukyala mu Bakhuzaa, yatuukirira omukulembeze w'Abakhuzaa n'amusaba omuwala n'amuwasa. Bw'amala okufuuka omuko mu maka n'atandika okulaga amaanyi ge n'obukodyo bwe n'obukujjukujju n'amagezi. Ekyamwagaza buli omu, era yali wa kumpi nga mukoddomi era nga mwana naye nga mukwano gwa ssezaala we. Ne mu community abantu baali bamwagala nga bamwesiga. Kati muzeeyi bw'amala okufa omukulembeze w'Abakhuzaa, community yasalawo okuba nti teyagala abaana ba Khuzaa bafuge, nga baagala Qusayyi y'abaafuga. Kati Qusayyi awo waayitiramu n'atandika okulwana ng'alwanyisa Bakhuzaa, n'akoowoola banne bonna Bafihiri. Bafihiri baali baabagoba dda nga babeera eyo mu nsozi. Kati Qusayyi bw'amala okumanya nti nno ayinza okuwangula olutalo luno ng'alina amaanyi agamala, n'ayita Bafihiri n'ayita n'abalala ne bakuba Bakhuzaa ne babagoba mu Makka. Era jjajja ow'omukaaga omubaka alayhi salaatu wassalaam yaddamu okulangirira nti Makka y'Abakuraishi. Jjajja wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe bayita Qusayyi era ye yazimba Daaru Nadiwa. Daaru Nadiwa ekifo yalinga paliyamenti y'Abawarabu gye baateesezangamu buli omu n'aleeta ekirowoozo kye eky'okuzimba Makka. Era ky'ovola nti omubaka alayhi salaatu wassalaam bw'amala okujja kyekifo kyennyini kye yayimiriramu n'afuna obwesige obw'Abakuraishi. Era Qusayyi ye yatwala obukuumi bwa Kaaba, n'ateekawo omusingi omunywevu, n'atandika okubateekako obuvunaanyizibwa obwannamaddala obw'enkalakkalira. Obwo obuvunaanyizibwa bw'amazzi, baani abagenda okuliisa emmere, baani abagenda okwaniriza abantu, okufunira abantu we basula bahujjaaji, obuvunaanyizibwa obw'ebisumuluzo bya Kaaba, bakateeyamba, abalwadde babajjanjaba batya, n'agenda nga amenyaamenyamu obuvunaanyizibwa naye nga bonna obuvunaanyizibwa bwali budda ku ye. Abaana abalenzi baatwala obuvunaanyizibwa ng'amaze kufa. Bwe yali omulamu obuvunaanyizibwa bwonna bwali butambulira ku ye. Bw'amala okufa ne budda mu baana, awo we baatandika okuba nti babutemamu buli omu n'abeera ng'afuna obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Kati bwe kyatuuka ku Banu Hashimu, buli kika ne kitandika okuba nti kitwala obuvunaanyizibwa obw'enjawulo era obw'enkalakkalira. Kati ng'ekika kya ba Abdiddaari kyatwala ebisumuluzo bya Kaaba, Uthman ava mu kika ekyo ekyaba Banu Abdiddaar, era olwaleero be bakyakuuma ebisumuluzo bya Kaaba. Qusayyi ye yatandikawo okulabirira abalamazi abazze okwetooloola enju ya Allah tabaaraka wa ta'ala, era yateekawo enkola ey'okubaaniriza n'okubalabirira n'okubabudaabuda n'okubawa emmere n'amazzi n'okubasuza obulungi n'okubawa obukuumi. Qusayyi yalina ebitone bibiri, nti yali musajja ng'alabika bulungi nnyo ate nga musajja munnabyabufuzi. Tekirina mutawaana kubeera musajja mulungi ate ng'oli munnabyabufuzi, kuba bannabyabufuzi balina kusanyusa bantu, wabula bayinza okuba abasinga si balungi. Ng'asanyusa abantu be ate n'abeera mulungi mu mutima. Kati ebyo byonna byajjira ku mutima gwe omulungi okuba nti yateekawo akawaayiro ak'abahujjaaji. Era buli hijja bwe yatuukanga yayimiriranga Qusayyi n'awaana Abakuraishi n'agamba nti bannaye Katonda yabafuula n'abawa omukisa, mwe basaale ab'Kaaba ennyumba ya Allah. Allah yabawa emikisa egy'okulabirira enju ye. Tukimanye bulungi nnyo ti abantu bwe babazze wano baba bantu